Kampala Capital City Authority erina amalwaliro 8 nga ku gano kuliko Health Center 4, Health Center 3 ne Health Center 2 agakola ku bantu abawangalira mu Kampala n'emiriraano. Okusinziira ku Dr. Sarah Zawedde akola nga akulira ebyobulamu mu KCCA, amalwaliro gano gakola ku balwadde abasoba mu 8 buli mwezi. Osanga eddwaliro nga lizayisa abakyala nga 8 kati nga Kawala Health Center ezayisa abakyala 8 omwezi ate nga abasawo tulina batono nyo n'olaba nga bakola ne babera overtrained. Ono agamba omuwendo guno munene ku basawo abakola mu malwaliro gano ekibaviirako okukola obutaweera. Badde bangi kyo kikulaga mbu service gye tuwa nungi kuba tosobola genda mu ddwaliro ng'ate twaliwo service kati ate namba egenda yeeyongera buli mwaka ebeera yeeyongera. Abasawo bano bakola omulimu gwa ttendo. Bino abyogeredde ku Kabaga KCCA eketegekedde abasawo baayo. Bakola nnyo nga tebawummula kati kyoba olaba tuzze ffenna wamu turelaxinge tusanyuke wamu tugetinge motivated n'okukola nga omwaka bwe kutandika omupya. Bano babaleetedde n'abayimbi ab'enjawulo ne banyeenyaamu ku galiba enjole. Omwogezi wa KCCA Daniel Nuwabine agamba kino bazze nga bakikolera abakozi baabwe okulaba nga babazzaamu amaanyi ku mirimu gyabwe. Building trust oba okuzza obwesige eri abakozi n'ekitongole kyabwe nga mu ekyo tusanyuka wamu tujaguza wamu ebyo byonna bye tuyiseemu era nga tulaga obumu twolesa obumu muffe ng'abakozi. Abasawo basiimye ekikoleddwa. Tuli basanyufu nnyo okuba nti tufunye ku Kabaga ng'omwaka guggwako. Batutegekedde bulungi era naffe tuli basanyufu kubanga bagambye KCCA Health Heroes nti tuli bawanguzi nti tuli b'amaanyi era naffe tuli basanyufu nnyo. Mu kaseera ng'omwaka gukomekkerezebwa buli muntu abeera mu keetalo kyokka bo abasawo basigala ku mirimu gyabwe okulaba nga bataasa obulamu bw'abalala. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark TV.